bajjukizeko ebigambo bino wammanga Yes. mubitegere mubijjukire Aha. emikolo gya wano mu Buganda Jiga. wosanga emikolo mu Buganda nga bakoze embaga ng'eyo bayita omusajja taata w'omwana ajja ayogereko eri abantu omusajja ayogera bintu bya ddala eri omwana we Emikolo gyawukana egya Buganda n'egyeri. emikono gyawukana Tuli ku mbaga. tuli ku mbaga Yes. katukole tufuneyo omugole omukazi n'omugole omusajja nze mugole omusajja Kale. gwe taata Tekiina buzibu. mpayo akatebe awo mpayo akatebe awo Tekiina buzibu. mpayo akatebe awo Tuli ku mukolo gwa mbaga. ogwa wano mu Buganda Ogwa wano mu Buganda. funayo omugole omusajja omukazi Tugenda kulaba kibeera kitya. funayo omugole omukazi nze mugole Omukiga oli. omukiga kyankalanyiza ebbala gimaze Ate bwe banywa abo bo tebaagala kumanya. funa omugole omusajja omukazi Omugole omukazi we. Nze baŋŋaana wano. lwaki baggaana Simanyi. omuwala omutuzannyeko naye Baŋŋaana. omuwala omutuzannyeko naye ani yazze ng'ali singo shisha ajja mutuzannyeko ffenna Omukazi omukyala. Aliwa. Aliwa. vayo naawe so tolina tuulaawo noonyayo omuwala omu Basebo abakyala muliriddawa. omukyala omutuzannyeko naye Ne anko mpa ku mukazi wo. anko tuwe mpa ku Mpa ku mukyala wo mukyala ojja sikuzannya mbuzannya. mpaako just nzannyeko naye just katono mpaako just agatula butuuzi wali wallayi Bino byakufa byakuleka. just story ki naye Ivan wuuli. ompadde ono Basebo ne bannyabo. ompadde ono engalo ez'amaanyi basaba ne bannyabo akkiriza queen of mbalala nanke bebi bambi kisituse kibebi situka mpola mpola wamma mama anko neyanziza Negwe. Ku Vegas wabeera abakyala abanyirira. mukyala we yamuleseeyo eka naye ampadde ono wamajango bebi toke ekomala okwetereeza wetereeze mama leka atwale obudde bwe. yatsoke noonyayo akayimba kasilaawo omwana yeetereze bulungi waawo bannange mukama katonda omubiikira taata gwe kambeera omugole omusajja. toyasama nze yeesoose baby come over come over come over me come over come over come over come over baby girl awude mpanda myashikania udaba ina everybody ready me abuda ida santa di ya loba edi anda uminia rinti bi anda wasi amajabo jango linyeno mama jango linyeno pulo obangu weke bwesi weke mama ntunyewa weweko na bamukwano jango warampeno bayo nawe navuddeyo dda. I never knew you were someone waiting for me. We know the kids when pulo soko mwe microphone mubuzeeko gwe Nange nawunze dda. mpulye ku ddoboozi ly'omwana wa wooma. Hello. Hello. How are you? Fine, how are you? My name is Martin, a black American other person. What's your name? My name is Shifra. Your name is Shifra? Yeah, Shifra. Sir, why did you for a living? Market recovery. Why did you for a living? Market recovery. No. Kale, ungaleza amaanyi. Tuula wano baby tukole gwe tuula wano. Sit over there. Bannange mukama katonda. Negwe ono oyinza okwambala. Ate nga nyambalira ki? Kati ng'oli ajja akagamba mbona alina akawuka. Tosobola kukkiriza dda kati ni bwe kati. Gwe! Kakati beera taata. Tuli ku mukolo. Nze mugole ye gwe taata. Ogenda kujja okwogera speech yo. Yes. Wano mu Buganda omukolo guba gutya. Taata ayogera ebirungi ebikwata ku mwana we. Yes. Emusaalangirira. Basebe ne bannyabo anti genda eringa taata. Genda ova eringa taata. Basebe ne bannyabo mwabalijja okujja ku olwaleero katwandize tuli ku mbaga yaffe ennungi ennyo. Embaga ya what's your name? Shifra. Embaga ya Shifra wamu ne Ivan olunaku olwaleero katwandize taata mu kaseera kano ajje ayogereko eri abantu. Kati pulo mulaavu sometimes nnyoko gwe mukika gwe ojjayo ssente n'ozitaka ate n'ota bawe tukuswaza wazako nenga ddamu owanike endala. Kati abagole babeera batudde wano eno
baba mulavu love katubere mulavu bela romantic abasajja sometimes olinde omukono n'okutako wanene n'okwata ku mukyala wo n'onyumira hakati awe nkwatako bwoti awo era afunye mwana yagala babeere bonna emirembe n'emirembe pulo kana akantu kootakula kankola bubi wano wootakula wano taata yogera aye naye tekyebereka omwana ono sekiziivu mwagala nnyo omwana ono talina kyeyali ankoze mu bulamu omwana ono mulungi nnyo pulo banna engalo za zitereera yezo ze behavior ze ndandiso kyankalana gwe nfaayo oba tosobolawo nze nzije bannanga omwana ono sekiziivu ayina empisa ulira abaganda bwogera ogwo mukolo gw'abaganda yes genda ku mukolo gw'abanozana bassebo ne bannyabo taata w'omunozana neesoose eno kirinze yakireese leka mbeere omusajja vaayo musajja tulokole obudde wamma ajje oba tajja alina okujja oyagalizangako yes kirungi nnyo vaayo tootulye thirisaamu vaayo naawe anti langirira taata ajje pulo gira tangira taata ajje lumukolo badde girangirira bassebo ne bannyabo essaawa zino zennyini taata wa taata weeno wabanozana ladies and gentlemen at this time pulo abanozana baba batula omugole omukazi n'omusajja bali balina empisa zaabwe teziringa z'abaganda omukazi atuula eri omusajja no gira sebo nagendayo mmanye empisa zaabwe bali balina obulombolombo customs zakyuka leka wali naawe tebakyusa kalombolombo leka nzire wali tebakyusa kalombolombo genda nno genda obadde ki langirira ladies and gentlemen at this time let us introduce our dad abeko kyayogerako koddeyo neetegeke naawe dayo so katono dayo gumu taata yajjirawo ate yajja dayo gumu dayo eri naawe obadde ki pulo gira nakoze yita aha jangu bakuba oluyimba omuwala yakwata bbaawe mu kiwato teyamukwata pulo musebaleko basebo de baniabo olunaku ya leero abaze okunyagala mutabani yange eno mwebale bakubila mu ngalo ez'amaanyi nga bafumbelwaka n'akuyeekola bibi basebo ne baniabo yenze olio tata wa Opio. This one Opio abade olabilila kuva butwa bwe bati mama we wafa ngolina myaka besatu Opio. Yes dad. Ofunie omukazi njovu. Yes dad. Mwena muli njovu. Yes dad. Omukazi yogenda kukala katoja kuulira asaba ne baniabo. This one Opio yali mutonga odabiliranga ofuka ku bulini kene namba ojja kuguma Opio lwali lumu like one day one time na noni abinie babyange mu nyumba nga sila bako